Medadi ate yafubutuseewa ono ow'ekitiibwa Medadi Lubega Sseggona. Bannaawe nange engabi yansala abantu bonna engabi yakusala. Medadi akaliro yakawulira n'asirikira gy'ali. Yali atandise okubikkula akamwa ke naye yasirika n'amanya nno wenna agoberera bampuuga bano egundi amasannyalaze nandigafiirwa. Mwana gwe nange neewunyiza ate oba kinzigyemu n'enseko neŋŋamba ono yasirika akaliro yakawulira ate kati naye bigenda mu maaso agenza abiraba. Yali atandise okubikkula akamwa ng'agamba mbu muto waffe ajja atubuulire ssente ze tulina okufuna ne ze tutateekeddwa kufuna. Okitegeera? Amazima nno galwawo okutuuka naye gamala ne gatuuka. Mu ntambula ezimu ayinza okubeerangako. Tusiibye bulungi wamma. Yatya obwana bwa Nuupu. Mpuuga ye yagamba enze kambulumbe kambuyingire. Bano mulimu abantu nga yeewa ekitiibwa n'asirikira gy'asirikidde, oba kiriziganya nammwe oba takiriziganya nammwe n'asirikira gy'asirikidde okuuma ekitiibwa kye. Naye Mpuuga yayeeweebula, ye yagamba nedda nze nina obutambaala obwana bwa Nuupu. Abo nobwe bajja ne begattako tebali bokuddamu kuwakaatya. Abo abasajja tebali bakuddamu kuwakaatya abo kati ng'oyo omuleka najja n'omusuula oluvannyuma n'omumakaadi n'asigala mu bbanga. Abasajja bazibu nnyo, abo bazibu nnyo. Abedi yawabya Mpuuga. Mpuuga Abedi ye yamuwabya. Bwe yatuuka eri Anita n'Abedi be bamuwa n'amagezi ag'okulemera mu kamisoni. Kaadi bajja zifuna. Mulimu bano kati bano abamu boolaba abeesoolayo bayinza okuba nga baazifuna. Kati ab'e Masaka ekibayombya teri ayinza bakombya ku kaadi kubanga nabo abazigaba emitima gyakaluba. Naye bano boolaba beesongola bejjayo bayinza okuba baazifuna dda. Bayinza okuba baazifuna tomanya. Naye ab'e Masaka n'okkombya bayinza okuba nga empala nawe eri awo. Wana gwe bano basajja babi nnyo. Kati yenna omulaba abutisa amatama asirisa ati alinga oba omulwadde wa biki. Nedda nze ntegeezezza kaadi okuddamu okwesimbako. Kati oyo Ssaggona akamwa ajja kkaanukula nga tebamuwadde kaadi nga bamusudde awo lwajja okukola ki? Wajja okwase okubikkula akamwa. Naye kati essaawa zino ng'abantu bali mu kaweefube waakwagala kwegatta ku kibiina. Lwayagaliza mukaakitaawo lutta nnyoko. Kaakati yali asiba munne ng'alowooza ki? N'akijjanya munne okumutuusa ku ssa ly'aliko kati bamuwadde obutwa bamukoze buli kimu. Ye senga nako bakaweerayo obutwa nnyabula. Mpuuga Abedi yamuwabya. Abaamuwabya baamukola bubi kubanga akati bw'olaba abantu abamukolera kampeyini be bali bafeeriya. Akati w'okubira omulalu akaama ng'omulamu gw'olaba kati aba FDC be bamukubira kampeyini. Kozi naawe nga bo baamanyira okuyitirawo ku maanyi g'emmundu. Ate bazeesiga era bazeewulira. Nedda kaadi gye tugamba yene ey'okulonda. Zino bafune zino ezo buli omu afuna. Mbadde manyi nti bw'ofuna eyo kiba kiwedde. Kumbe waliyo n'endala. Bangi nnyo abatagenda kudda. Bano bennyini abaali bagenze n'Empuuga nga Anita Amongi abasigudde. Omanyi nti Empuuga yali atemyeko ekiwayi ku babaka b'NUP nga kyonna kitutte. Ne balowooza nti batutte bannansi. Embuzi.
nedda eri oba bakulondamu bulunzi. Ne Joyce baagala yagira akomawo yeetonda ate ng'amaze okudda n'empuuga ate we yalaba ng'akafo akaagala ate naye n'ayagala akomewo yeetonde ng'alaba Emitiyana bamutaddeko omulala. Nkugambye empuuga tebaba muggyako kifo kya bwaloopu. Simanyi singa kati Nuupu weeri kuba kati amaziga gokka. Singa kati amaziga gokka bannange. Kansubire byonna ebimu. Ssebo nedda y'okwesimbawo ebandala. Ssegirinya yalina amaanyi ne ku guruupu kuno nga buli omu agamba oba temugiwadde Ssegirinya ajja kujja nga independent tujja muwa. Kati gwe kyogamba abanuupu basira abagikulembera. Pulezidenti yabagamba bwe baba beetonze mubasonyiwe bakomewo naye amayinja ge bagenda nago tebalina kudda nago bakomawo nga ffe abantu abawagizi. Ono tabeerangako wa NUP yali azze kunoonya kifo nga bw'olaba bampuuga zino ze zimu ku nkwezenge ezaali zizze okwabuluzaamu Nuupu. Ono Kidandala ye twali twamumanyirawo naye DP block yonna twagimanya. Oyo yali amaze okuvaamu mu Nuupu bwe baamuma tiketi n'atabuka n'avaamu yali azze okubega oyo yali akolera Museveni Kidandala okuva dda. Mpuuga ng'omuntu era naye yali musiru kubanga Mpuuga amanyi bakagulawundi za Abedi Bwanika nkitegeera. Abedi Bwanika siga nti baali mu kibiina kimu. Abedi Bwanika ali mu kibiina kirala Nono naye ali mu kibiina kirala era ng'akiraba nti oli feriya ekibiina ky'oyo omusajja kyali kiwulikiseeko ddi. Oyo simanyi Abedi Bwanika oba kibiina ki kye yalimu kyali kisakisidinzeeko ddi abantu ne bakiwulira. Kakati naawe ovuddeyo twala amawulire g'oyo bw'atyo. Nga ekibiina kyaffe Katonda agenda ajja kisakisidinga kubanga tulabye abantu bangi abazze nga balina ebigendererwa byabwe naye Katonda n'abatubikkulira ate ensi n'ebategeera. Okitegeera abantu era emisege egitambulira mu ate waliwo abatulaga bonna bagenda beeraga bokka na bokka obalaba. Buli eyajja ng'alina ekigendererwa kyabwe bamaze ekiseera kituuse ne baanikibwa bonna ne tubalaba.